in the parliament. Kakati abaka parliament bafunye milioni 10 abamu. Era n'olwaliro ziri mu ggabibwa. Babadde sente zino okubebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi n'okubebaza n'okubasaba bayise ekiteeka kya kkooti y'amagye. Era sente zino milioni 10 bazikutte abasinga. Sente zino za kibi. Era ababaka baffe aba NUP abazifunye mbasaba muzeeyo sente. I repeat. Ababaka baffe aba National Unity Platform abafunye sente zino mbasaba muzizeeyo. Listi ngenda basomera ku babaka abakutte sente mubawulirize bulungi. Milioni 10. Ombaka asooka Muhammad Nsereko Sebo mukulu Nsereko milioni 10 yazikutte. Ombaka owokubiri Sise Namuju Donozia. Sise Namuju Donozia wa NRM weyo mu bitundu ebyewa kwakati webuzo okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Kitegeeza waliwo ekikusike. Museveni kyabala era kye yabala golozala yakiri ayise. Ombaka uliriza amannya gano bulungi kubanga bengenda okusoma bonna mulina bawulira. Matasi Mpuga Nsamba Mpukulu Mpuga ama kwe kwebuzaawo nga balonda. Mpuga kwe kwebuzaawo nga balonda. Awagira kkooti y'amagye. Bannansi mulina zuukuka. Mpuga awagira kkooti yaki y'amagye. Ombaka Javiira onava mu bitundu byeyo Kakuuto. Javiira yakutta akasente. Javiira yakutta akasente. Omubaka Juliet Kakande onuwe Masaka naye akasente yajje milioni 10. Yajje milioni 10 bazimuwadde. Ombaka Abedi Bwanika kimanya kabonera naye akasente yakutte. Akasente yakutte. Aningitoni Wakayima Musoke mpulidde nawe yagala genda. Wakayima muganda wange togeza. Wakayima abantu b'Nansana togeza. Sente ekibye bambi. Wawa nombalaba listi mwenna mu Kampala muli ababaka babiri mwakutte ettooke. Ababaka babiri mu district y'Empigi district omubaka omu wakutte ettooke. Mpigi district omubaka omu wakutte ettooke. Mityana district kuliko omubaka omu naye yajjeyo milioni 10. Mityana district. Mwakiso district ne bannange nakyema bateekeko akazito. Kkooti y'amagye byekola. Kkooti y'amagye beyakola byonna tubivumirira. Kkooti y'amagye right now bali mukuyisa sente okulaba nti bannansi babasiba mu bumbula. Fena twetaaga tuzuukuke. Twetaaga tuzuukuke tulwanyise enkola eno. Twetaaga tuzuukuke tulwanyise ebintu bino bye bali mu kukola. Kubanga bitabirwanyisa ebiddako tugenda kusafalinga nga ffe bannayuganda. Tugenda kusafalinga nga ffe bannansi. Kyova olaba mbagamba kitukakatako okulwana. Kitukakatako okuyimirira ku mazima. Kitukakatako obutatya. Ne tugamba nti enough is enough. Right now ebigenda mu nsi mu biraba. Ebigenda mu ggwanga mu biraba. Muna Uganda kati webuuze kkooti y'amagye nga wali abaana ba Kalanzi Sharif bamaze ebbanga ddene basibiddwa bumbula. Babatadde mu kkooti y'amagye ba Machete. Naye oli omubaka olw'okuba bamuwadde ssente munaye kijja kutuukako naawe. Bakutwale mu kkooti y'amagye. Bakusibe. Obonaabonereeyo.
olw'okwagolooza tekiri ku ggwe, olw'okwagolooza nti tebikwatako. Bino ensonga ze twogerako twetaaga ffenna okumalirira ne tuzirwanyisa, kubanga abamu balowooza abo be basiba bannuupu, etteeka kasita baliisa bangi Uganda ekyuka bajja kubasiba. Right now gw'oli mu parliament ekya toliiyo, tolowoozezza ku bulamu bw'abantu, tolowoozezza ku bulamu bw'abannansi be batadde mu kkooti z'amagye ne batulugunyizibwa ne bayisibwa ng'ebisolo. Bakadde bange twetaaga ffenna okuzuukuka, bakadde bange twetaaga okumanya di and how wetusobola okufayitingira ensonga zino, kubanga ekyo kye kisinga obukulu. Eggwanga lyaffe liri mu mbeera eno, not just nti abantu tebategeera, wabula lwakwesirwaza miliyoni 100 ezo ze bali mu kuwa ababaka ba paalamenti mu malwaliro tewali ddagala. Sente ozitunulira abalwadde ba kansa Mulago, bamaama bazaalira ku seminti, naye oli n'akulaga bali mu kwewa miliyoni 10. N'ababaka abamu badde basirise nga balowooza tetugenda bitegeera, n'egina eminyago gitwalawo ensi yaffe. Eggwanga bali banja butitimbe bwa nsimbi, omwana n'omuzzukulu